ebifo byabwe ng'abannaddiini okuwabula eggwanga okusingira ddala mu biseera bino ebyokulonda. Ekyokubiri, okubajjukiza ebikwata ku kulonda kuno, guidelines ez'okulonda n'olwo yaabwe nga abannaddiini kyeki. Bannaddiini bano nga bakulembeddwamu omuwandiisi wa Interreligious Council Joshua Kitakule bavumiridde ebitongole ebikuuma ddembe okutulugunya bannabyabufuzi nga bagamba nti weetaagawo obwenkanya mu kukwasisa amateeka. Poliisi, amagye n'abalala tebyetaba nnyo directly mu bululu, bijja okuleeta okutiisatiisa, okukangakanga, okulemesa abalonzi bano okukola kibandyagadde. Kale gavumenti yaffe njegayirira ebeere ng'eba abantu eddembe, era awali obuvuyo ereetewo amaanyi agasaanidde, tesussa mu kubonereza abantu ekinaabalemesa okubeera nti beesalirawo ng'eddembe lyabwe bwe ligamba mu mirembe. Bano balabudde bannaddiini obuteetaba butereevu mu byabufuzi newankubadde nga balina eddembe okuwagira omuntu yenna, kyokka era n'asaba abalonzi obutatunda kalulu kaabwe. Kuba omukulembeze oyo gw'olonda olwaleero ng'akuwadde 10 oba 2 ajja kukulembera emyaka emeka? 5. Tulina okutegeera nti omuntu muwa akalulu kusinziira byagenda okukola ki? Okutukolera. Tuleme kumulondera kuba atuwadde ki? Atuwadde ssente. Ekibiina ki Interreligious Council of Uganda kyakugenda mu maaso nga kisisinkana bannaddiini mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwongera okubajjukiza omulimu gwabwe naddala mu kiseera kino ekyakalulu ekisuubirwa okubaamu vaawo mpitewo.